obulamu buli mu kukola kusalawo. Life is about making decisions. Olumu okola enkyamu, olumu okola entuufu, naye oteekwa okuba nga okola okusalawo. Kale ndowooza ne bannaffe bangi bakola okusalawo mu nsalawo yonna gye baba bakoze eki gye basazeewo. Naye ekirungi ku bulamu bwaffe bwe tulimu leero tewaliiwo bulamu bupya bwe tugenda kubeeramu abaasooka bwe bataabeeramu. Kyova olaba mu lo mu mateeka emisango emikadde giyambako nnyo mu kukola ensalawo y'emisango emijja, olw'ensonga nti ebintu byonna ebijja bibaawo mu bulamu biba byaliwo, wabula ekikyukamu nti waliwo ekyabaawo mu 1909, waliwo ekyaliwo mu 1900, waliwo n'ekibaddewo jjo. Ekikyukamu y'ensi n'ebiseera, naye by'ebintu bijja bifaanana. Kyova teri bulamu bupya nti buli lw'otusinkananga obulamu obuzibu ddayo emabega olabe wali oyiseeko mu bulamu obufaanana bwe butyo, wakikola otya, enkola y'emu gye wakikolamu era bw'osobola okubuyitamu. Naye olwaleero njagala twefumiitirize ku kintu kino. Oli agamba nti najja nendaba nempamba. I came, I saw, I conquered. Wekiri najja nendaba nempamba. Mu nsi waliwo kye bayita sport wewe woyimiridde woyimiridde mu bulamu bwo kati wootudde olwaleero mu kyabbasa, that is your sport. Bw'otunuulira sport yo bwe wajja wagiraba, principle egamba olina okugiwamba. Naye ekyenjawulo kuffe nti togenda kugikwata bukwaso gitwale, ogiwamba n'ebikolwa byo ebiri exceptional oba ebisukkuluma ku by'abalala. Kubanga ekitwawula ku bantu abalala si lwakuba nti tukola bye batasobola kukola, wabula tukola ebintu mu nkola gye batasobola kubikolamu. Enkola uniqueness, ekyo ekyenjawulo ky'ogattamu kye kikufuula ow'enjawulo. Kakati naawe oteekwa okwebuuza nti ekyenjawulo ekyange wentudde wano kyekiriwa, lwaki? Zino entebe ze tutuddemu n'abalala batuwuliriza ze batuddemu zaatuulwamu dda, ate era zirituulwamu. Naye ekifuula ggwe atuddewo mu kiseera kino ow'enjawulo kyekyo ekyenjawulo ky'ogatta mu ebyo by'okola. Kakati embeera sikyayagala nnyo kugyogerako nti nzibu, kubanga oba ogenda kuyimba nnyimbe buli muntu akikola ki akyaliko akiraba era akiyitamu embeera nzibu, ate ejja kwongera okuba enzibu. Kati ekyo tetwetaaga na kukimalirako biseera, nzibu era ejja kuba nzibu. Naye kakati ekyenjawulo kikyolina mu ekyo ky'okola, waakiri ekinaasigala kikuwa enkizo mu ebyo by'okola, osobole okugyamu ekyo kitono ky'ofuna kisobole okukutambuza nga bw'olinda ebiro ebituufu. Ntera nnyo okuwuliriza ono gundi atera okugamba nti bw'oli bw'oba toyagala ogumiikirizaawo embeera gy'oyagala ekusangewo ng'okyaliwo, oba omutegedde. Kakati awo wooli kyanjawulo ki ng'omukozi gy'olina? Kiki ekikwawula ku bantu abalala? Kiringa keera ku makya n'ogaafa graduations zibeerawo ne batikkira abaana. Bwe batikkira abaana bayinza okufulumya mu Uganda, bayinza okufulumya emitwale kale nga 50 oba 67 nga bonna bannamawulire. Kituufu si bwe kiri? Bwe kiri. Nga bonna basomye koosi ki? Kiki ekigenda okufuula ow'enjawulo? Kubanga oli bye yasoma naawe by'osomye, bye muyiseemu bye bimu, mwenna mulina diguri oba mulina diploma. Kakati ekyo ekikufuula ow'enjawulo kibeera kikyo. Kyova olaba nti tutera okusomesa abantu mu bitongole ebyo, tubagamba nti abantu tovuganya nabo, weevuganya wekka. Nti Patrico ne bwengezaako okubeera ky'oli n'entuulawo sisobola. I can't. Lwaki? Ekyo ky'oli kyaweebwa ggwe wekka, ate ekyenjawulo kyaweebwa ggwe wekka mu generation yeno.
all over the world teri asobola kubeeranga bw'oli. Nze mbanze gwe wekka mu nsi muno olimu omu naawe oba kyokulaba n'ekinkumu enjola zaakyo si mwe muva obunkumu uniqueness nti teriyo muntu azirina mu nsi kababe ku bajjajja abo abaagenda edda kababe ku baana boozadde teriyo muntu alina njola z'olina. Lwaki? Nti waliwo akantu kali awo kalinga akatalabika naye weekali kanjawulo ku bantu abalala. Amaanyi go n'obwakabaka bwo awo we bwakwekebwa nti bw'ojja n'otuula awo toli wanjawulo nnyo 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 mu byokola naye ekyo ekikyo kifuula ekifo ekyo ekyenjawulo. Omukozi wonna w'oli oteekwa okwebu nga tonnaba na kulwana ntalo, nga tonnaba na kukyawa ani oba Patrick, nga tonnaba na kukola kintu kyonna, sooka weebuuze kyanjawulo ki kyenkola omulala kyatasobola kwanguyirwa kukola. Ekyo ekyenjawulo ky'okola kye kikuwa age, kye kikuwa enkizo ku bantu bonna abalala. Emikisa ne bwe ginaakeewa ne gifuukira ddala mitono, gw'ogugwo gujja kusigala weeguli. Nakugamba nti ffe mu biseera ebirungi batwetaaga okusobola okukuuma ebiseera ebirungi, naye mu biseera ebibi batwetaaga okusobola okukuuma essuubi era ebiseera ebibi. Teriyo season we batatwetaagira. Kakati n'ekyo kiva mu ki? Ekyo ekyenjawulo ekikyo. That's what makes the difference. Kubanga atunda ekifenensi mu kyalo ne bamuwa nusu 10. Ono najja n'ateekako buteesi njawulo n'amusosola n'amuteeka mu kantu akeeru n'abikako akaveera n'amukuguza 3,000 oba 5,000. Naye emiwulo 4 akatundu ka watermelon akatini, akatundu ka kananasi akatono, akakajjo akatini ne bukarotisi bubiri bwasaze obwekulungirivu n'akugamba 5,000. Njawulo kyeriwo n'oli ali mu kyalo akitundiddeyo. Ekyo ekyenjawulo buli omu kyagattako kye kimufuula ow'enjawulo era kye kimufunyisa ekisinga ku ekyo kyafuna. Kati omukozi ateekwa okwebuuza olwaleero mulimu gwe gwakola kyanjawulo kikyagattako. Omukulu nakutte kamera teri mulala asobola kugikwata. Kyanjawulo ki ye kyalina? CBS kyenetuna negamba nti ye yoyo ekyo ekyenjawulo kye kikuwa age mu bintu byonna by'okola. Awatali ekyo obeera an average employee. Weetunula muno olabanga byonna byoka tewali kyanjawulo. Tewali kyanjawulo, oli wa bulijjo. Ate bw'obeera owa bulijjo ofuna aba bulijjo kye bafuna. Kyovula nti Patrick basobola okukugamba nti waliyo embaga tubadde tukusaba ssebo obeere musi, naye ng'akusaba omanyi yasoose kutya kukutuukirira. Omanyi lwaki akutya? Tamanyi sente zagenda kukuwa, zijja mu nze. Ajja amanyi nti oyo omusajja bw'otoyiba toyina bukadde 3 oyinza okulwawo okwogera naye. Ajja n'ebbeeyi agikoze eki? Agirina. Omuntu akutunula bw'ati n'akola n'ebbeeyi. Naye kiki ekimuleetera okukola ekyo? Naga oyo omusajja tujjamu emitwalo 3. Oli katumuwe kakadde. Omusajja otoyogera kakadde wa 2 naye nga tayogerangako naawe. Tugamba tokolangako naye. Oluusi nokulaba kutakulabangako akuwulira buwulizi. Ekyo ekyenjawulo ky'oteekamu kye kikukulembera era kye kikuwa enkizo mu bintu byonna by'okola. Obulamu kabube bukalubu, buli kintu kakigume. Ekyo ekyenjawulo, the difference makes the difference.